zezaako David Lutalo alina show ezigenda maaso era nga atalaga ebitundu ebyenjawulo. Omukulu ono twamufunyeeko n'atubuulira ku lugendo olw'endongo 2023 nga bw'omanyi nti endongo asobodde okuba ate nga gitambuza paka akadde kano we twamufunyeeko n'ayogera ku mboozi nnyingi nnyo ezitambula. Omukulu David Lutalo ono yayogedde ku nsonga nnyingi nnyo naye nga gye twatandikiddeko y'ensonga gye bayita ebisiyaga. David Lutalo woba owulidde ku nnyimba ze yayimba nti abambala empale kati zikoma mu magulu, omulembe gwakyuka. David Lutalo oluyimba olumaze emyaka n'emyaka yali ayogera ku bisiyaga. Kati embeera nga bwesodde okuba nga etambula, tukkirize tugaane wonna wooli gwe oba obadde tobiwulirangako gyebiri mu kibuga Masaka olwone bakolamu ne woofiisi namba naye wakati mu kulwanyisa omuzogo gwazze mu Uganda ate ogwakutte kati. Omuyimbi David Lutalo ayogeddeko n'agamba nti abazadde n'abantu bonna balina okuba ate nga bafungiza basobole okuba ate nga balwanyisa omuzogo ogw'ebisiyaga. Omukulu David Lutalo wuuno atubuulira okuyimba ennyimba ezo omukama yasobola okuba ate nga amuyitirako okumugamba ebigambo wira. Bannange buli omu kyasobola okukola okulwanyisa ebisiyaga akikole. Ffe twabiwulira dde ennyimba zetu tubayimbiranga nga tunga mulowooza oba tuli mu kwemola bwemu. Luyimba naluyimba dda wa gye tugenda ffe nga tubimanyi, Katonda abitulaze n'akulaga ekintu okiyise mu luyimba abantu be bakimanyi, abantu ne batafaayo. Kivula naluziza ne gu program abantu bongera otegeera Katonda yazikiriza omulembe ensi namba Sodoma ne Gomora n'abizikiriza n'omuliro. Ffe tetutegeera banne twabaayo musajja munaasikiriza kintu kiddala kye bayinza okuwa bagamba buli omu wabaawo alina omuwendo gwagulwa. Mazima kiki kyoli kyayinza okumpa ne bw'ongamba Uganda gisolooze mu buli kimu bakuweremu East Africa yonna n'Africa yonna n'ensi yonna nga bukiri mu kikyo. Bw'omala obifuna then what next? Kyekiddako enkyo ogenda kubeera otya. Tulina obulamu ku nsi butono era nzira ne ngamba mikwano gyange n'abantu bentera okubeera nabo nti Katonda tasobola kubanga ayagala nnyo enfudu okusinga abantu, ayagala nnyo emivulo okusinga abantu. Enfudu newangala emyaka 5 omuntu 945 tekisoboka. Wateeka okubaayo obulamu obulala Katonda bwe yatupulaningira naye nga tusooka kumala kufa tulyoka tubufuna. Naye bannange teri kibi teri ajja komba ku bulamu bwakubiri ng'ali mu kulya bisiyaga byammwe ebyo. Abantu bamanyi nti kulwokuba tugenda kufa teri bulamu obulala. Tekijanjalo tekisobola kumera bijanjalo birala nga tekimaze kuziikibwa kufa. Kijanjalo empeke ekijanjalo bw'oba oyagala eveemu ebijanjalo ebirala ebenga evunda eveemu ekintu ekirala obulamu obulala. Zonna ekizampu yazitulaga Katonda nti buli kimu kiba kisoboka. Naffe tulowooza omuntu bwafa nga kiwedde kyetuva tweyisa bwe tutyo tuttiŋŋana mize gyakuli ku basajja n'abakazi kwagalana n'abakazi basajja bannaabwe kugamba ne tubeera mu nsi eri confusing nga tulinga abatamanyi kiddako. Katonda n'akutondera omukazi n'amutondera omusajja naye ne mutamatira Katonda. Kyembasuubiza kimu oba kyemmanyi nti abantu naye bali babiri nga be basigadde mu nsi nga be beeyisa obulungi Katonda ajja kugenda n'abo abalala basuka. Ye mukulu gwe bayita David Lutalo wakati mu kulwanyisa omuze gw'ebisiyaga ogukutte wansi ne waggulu. Agamba ennyimba yaziyimba dda asabye abazadde n'omuntu yenna ali eyo okuba ate nga akirwanako ensonga ezisobola okuba ate nga ziva mu ggwanga lyaffe. David Lutalo agamba zino tezaali mpisa zaffe era akubiriza abantu okwagalana n'okunnyikiza empisa ezaffe zennyini era akyali ku nsonga y'ebisiyaga. David Lutalo agamba abivumirira ddala era mu nsonga eyo gw'omuzadde wulira bino. Nange obubaka obusembayo eri abawagizi ba David Lutalo ne bannayuganda okutwalira awamu tusigaze empisa zaffe ez'abannayuganda. Bannayuganda baagala bannaabwe, bannayuganda ebintu ebyo nzize nno mbiyimba ne mu nsi yaffe si bwetutyo bwe twali tuli bantu balungi babatambulako tulaba ensi tosanga wantu osanga mu nsi emu n'obuuza oli naakulagirira ewa abamu basaba ne ssente nawo ne Kenya kizibu ogenda e Kenya n'obuuza ngenda wali eri oli naakulagirira pati epesa nkulagirire neffe wano oli tetuliiko ebyo oba oli omumanyi oba amulabako oba tomulabako
omwaniriza mu ngeri ya bwasseruganda kubanga muntu munno kuva ku Katonda omuntu gwe yasooka okutonda mukakasa tumanyi ffenna baganda baffe gye batambulira ne gye bagenda mirembe nojja ng'ogoba ennononga we zibadde zijja zitambula omanyi bajjajjawo bameka kati osanga omuntu nga nze nga ndi muganda wo eno mpisa bubi nnyo 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 naye nga mu musaayi nze gw'obonyaabonya nzani nze muganda wo twerinako oluganda so omuntu abeere muntu so sinti ono muganda wange wa musaayi ono tomanyi kyomanyi wajja tolina kyomanyi okitegedde David Lutalo akutegeeza gwe ali eyo yonna oyinza okuba ososola munno tomanyi ate mulituuka eyo ate nga muganda wo gobadde owalana gobadde oyagala okutta mu mbeera eyo awo no kwegamba nti okwagala mu mbeera yonna oba munno omumanyi wa luganda oba si wa luganda kuba tomanyi bajjajjaabo ne bajjajjaabo ne bajjajjaabo omukulu David Lutalo twayogedde ku mboozi nnyingi nnyo nga bumanyi David Lutalo alina oluyimba lwe yazzeemu olw'omukulu bamuyita Fred Sebata okuddamu oluyimba luno waliwo abayimbi bangi nnyo baavaayo nga bagamba tebasasuddwa ate David Lutalo ye ayawukanyeeko n'abayimbi abalala agamba nti bino yabikola ku bwereere kubanga oluyimba siterwali lulwe just bamusaba busabi ateekemu ebigambo kati abeera ayagala ssente zaaki wulira gane bagamba olimbo ojja dutuulamu kyekigana odutuulamu ate nga nawe okkiriza sina problemu yonna saakikola kukifunamu ssente so si complaininga limba lulungi bwe nduyimbako oluyimba kati nga olwa muzeeyi wange bwe nduyimbamu ddala neetaagisibwa okubeera nga nsasuddwa kirina bwe kiyambira muzeeyi wange sitowooza bya ssente ne bwe baba bafunye mmeka oba mmeka baatuyita buli omu ne bebalondamu ndi mu nnyimba ezo so nali omukubbo era nenduddamu era ne vidiyo ngenda gikola sina problemu yonna vidiyo sente ziyinza okutaba ezange eza vidiyo kuba projekiti ya yugatune ejja kuvunaanyizibwa ku ebyo naye nga sola balemesa mbu ate kati mumpe sente ate kati mukolewo omuntu ye mukulu oyo David Lutalo agamba nti okuddamu ennyimba ezo kyamwenyamizza nnyo nti yawulirako amaloboozi nga gagamba nti taata we Fred Sebata oba oli awo ye akasente ke yasobola okuba ate ng'ayimbiramu ennyimba ezo tebazimuwa n'asaba abakulu abali mu nsonga ezo omukulu DJ Kikoofiira David Lutalo alina ensonga gy'agambye nti tekiba kirungi oba oli awo okukaabya omukulu oyo ebintu byakoze bingi nnyo agamba bw'ati ekisinga okuba ekikulu muzeeyi wange kubanga afunye wabangambye waliwo abali mu mubba bangambye omwami Kikoofiira oyo ne banne ekyo si kirungi muzeeyi emyaka tebagikyamu nnyo oba weenoonyeza bisiraani byabwerere ate enkeera era ffenna ne bw'omubba tugenda sigala nga tetuli ku nsi kati muleke yeetereeze mu mulimu gwe kuba ennyimba ze tebasinza okuddamu mumuwe eki kyalina okufuna akifune akiryeko nga mulamu tumusanyukire ku byatukoledde so kumubonyaabonya byennaku mu bukaddeya